Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mu bbaluwa nga bwe yawandiikibwa Peetero esooka essula esooka olunyiriro 18 ayogera ebigambo bino nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo feeza oba zaabu mu mpisa zammwe ze mwaweebwa bajjajjammwe. Mukwano gwaffe, mukwano gwange mpuliriza era ndaba, njagala okutegeeza nti si feeza ye yatugula, si zaabu ye yatununula. Tewaliwo ky'oyinza kwenkanyankanya omuwendo n'omutango ogwatugula era ogwatununula. Tujjukire nti twali twatundibwa n'obusika bwaffe nga bwaweebwayo eri omulabe Setaani. Naye oluvannyuma lw'ebyo njagala okutegeeza nti tewaaliwo omuwendo gwonna gwali gwenkana gwe twali tusobola kuwaayo okununula ebyo ebyatunyagibwako era ebyatutwalibwako. Gwali musaayi gwa Mukama waffe Yesu ogutaaliko bbala wadde olufunyiro, ye Kristo Yesu. Olunyiriri oluddako bwe luto bwe lugamba. Agambye omutume mu Peetero ekisooka essula esooka olunyiriro 18 nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo feeza oba zaabu mu mpisa zammwe ze mwaweebwa bajjajjammwe, naye twanunulibwa na musaayi. Lowooza ku lunyiriri olwo mukwano gwange. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi wange nkyeno nkwaniriza nate mu Kristo Mukama waffe. Era nebaza Katonda akukuumye obulungi bw'ati n'akuleeta wano olunaku olwaleero. Era naffe ku mukutu guno. Era nsuubira nti oba oliawo wafunye omukisa n'obuulirako banna abalala nabo ne batega ebigambo bino ne tubeera wamu nabo. Nina essanyu bwe njogera nammwe nkyeno kuba Katonda ampadde omukisa ogwo era mmwebaza. N'olwekyo ffenna nga tuli awamu katubeere awamu nga tusabiragana nga twewaayo okukola omulimu gwe. Ebigambo tubadde tubiwulira ennaku zino byenzize njogera birimu okuwulira enjiri, birimu okuba nti twegatta ku Kristo kubanga ekiseera kiweddeyo. Ye yatusuubiza byonna ate naye yaliko wano n'akola byatugamba. Tatulagira kukola ebitasoboka. Ate ali wamu naffe okutuusa emirembe gyonna egiriggwaawo. Matayo 28 bw'amalirizaawo olunyiriro olwabiri nga luggwako nti era laba ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo naddala bwe tuba nga tuli mu mulimu gwe gw'okubuulira enjiri. So tetusaanye kweraliikirira, tetusaanye kutya. Ye Katonda afunvubidde ali wamu naffe agamba mukole nange nja basobozesa. Tubadde tuyiga ennaku ezo nti ffe tusiga ensigo, tufukirira, tukola byonna naye Katonda yakuza, Katonda yalokola. N'olwekyo bwe tumala okubuulira abantu baffe tujjukire tube nga tubasabira. Ate ffe ng'abantu tusabe Katonda atuwe okwagala kwa Yesu, tukubalage. Ebintu ebyo bijja bawangula bajja eri Yesu nga n'omwoyo naye bw'aluŋŋamya, bw'atereeza,
bw'ayokola omulimu mu mitima gyabwe. Ekkanisa ya Katonda ekola omulimu ogwo gwe yateekerwawo naddala mu kiseera kino eky'enkomerero. Olunaku lwa leero nga tutandika, katutandike n'okusaba. Ayi Kitaffe omwagalwa, tukwebaza nti otwagadde ekyenkanidde awo ate n'otuwa okukola omulimu gwo ogw'ettendo ogw'obulokozi, naffe tugwegattemu, erinnya lyo ligulumizibwe liweebwa ekitiibwa. Nsaba olw'enkya eno omwoyo wo atuviireyo, aluŋŋamye buli ampuliriza, era tutandike olunaku nga tuli mu mikono gyo, era tuweeyo obulamu bwaffe otukozese tubeere omukisa eri abalala, kubanga twakkiriza Kristo, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gwaffe ogw'ekyokuyiga guliko ekigambo nti okukungula, harvest. Okukungula. Buli mulimi ekiseera ekisinga okuba eky'essanyu ky'amakungula. Abalimi bangi balima ebijanjaalo, balima kasooli, balima ebitooke, amatooke, ne balima n'ebibala ebirala bingi. Naye bwe baba tebannatuuka ku makungula, oluusi n'enjala eyinza okubaluma. Ne waba muwogo bw'omusimba, bw'oba tonnaba kufunayo muwogo wansi eyo, oba tonnaba kutuuka ku ssanyu, naye oba n'essuubi. N'olwekyo amakungula kigambo kirungi nnyo, era ne Bayibuli ekikozesa. Yesu akozesa omulimu omulimi, ekyokulabirako ekyo tuzze tukiraba ng'akikozesa. Omulimi akozesa ekifaananyi kye olw'okuggyayo ekifaananyi eky'obwakabaka bwa Katonda, nti obwakabaka bwa Katonda nabwo bugeraageranyizibwa n'omulimi ono. Era Bayibuli eyogera ku makungula agagenda okujja, amakungula agajja okujja nga n'ebikungulwa abantu ba Katonda batwalibwe mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kino tujja kisoma mu kitabo kya okubikkulirwa essula 14 olunyiriri olw'14 okutuuka ku lw'16. Mpozi nga tetunnakituukako, munsonyiweko katono, kansooke mbawo olunyiriri olwaleero olw'okujjukira. Olwo tululaba mu Isaaya essula 53 olw'11 nga lugamba nti aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa okw'obulamu bwe era biri mu mala. Aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa okw'obulamu bwe era biri mu mala. Oyo y'ani? Oyo ye Kristo. Ti Kristo yalumwa, yabonyaabonyezebwa bambi. Kristo kyalinda ekisinga obukulu mu kubonaabona kwe n'okufumitibwa n'okubwa emiggo n'okukomererwa ku musaalaba. Kyalinda ekisinga obukulu nti aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa kwe era biri mu mala. Ye biri mu mala, naye ate bwe tutabireeta, bwe tuteegatta ku ye kuleeta ebyo ebiriva mu kulumwa kwe okulokola abangi, olwo tebiri mu mala. Naye Bayibuli egambye nti aliraba ku ebyo, kitegeeza ajja kukola awamu naffe ebiva mu kulumwa kwe bibeewo, abirabeko era biri mu mala. Amiina. N'olwekyo ebiva mu kulumwa kwa Kristo kuno ge makungula, ng'omutwe gw'ekyokuyiga bwe gugambye. Amakungula gano era Bayibuli egoogerako nnyo. Mbadde mbatwala mu kubikkulirwa essula 14 olunyiriri lwa 14 okutuuka ku 16. Kubikkulirwa 14 olunyiriri lwa 14 okutuuka ku 16 nga bagamba bwe wati ti n'endaba era laba ekire ekyeru, ne ku kire n'endaba atuddeko eyali afaanana ng'omwana w'omuntu, ng'alina ku mutwe gwe engule eya zaabu, ne mu mukono gwe ekiwabyo eky'obwogi. Olunyiriri lwa 15. Ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ng'ayogerera waggulu n'eddoboozi eddene, n'agamba oyo atudde ku kire
nti teekako ekiwabyo okungule, kubanga ekiseera ekyokukunguliramu kituuse, kubanga ebikungulu ebyensi bikaze. Olunyiriro lwe 16 n'oyo atudde ku kire n'asuula ekiwabyo, n'asuula ekiwabyo kye ku nsi, n'ensi n'ekungulibwa. Amiina. N'olwekyo Katonda waffe ayogera ng'akimanyi ng'akikakasa. Era ne Yokaana bwe yali ku kizinga Patimo aweebwa okubikulirwa kuno, awandiika nti yalaba era laba ekire ekyeru, ne ku kire nga kutuddeko omuntu eyali afaanana ng'omwana w'omuntu. Omwana w'omuntu ye Kristo, ng'omwana w'omuntu alina ku mutwe gwe engule eya zaabu ne mu mukono gwe ekiwabyo eky'obwogi. Ekiwabyo ekyo yakikozesa n'akungula. Waliwo okukungula, era okukungula okwo kujja kubaawo. Gwe oyitibwa weetabe mu kukungula okwo, obeere ng'oleeta ebikungulwa. Kristo yennyini. Olunyiriro 16 lugambye n'oyo atudde ku kire n'asuula ekiwabyo kye ku nsi, n'ensi n'ekungulibwa. Kakati bwe tuba tukungula, mu kukungula kubanga tukozesa ekyokulabako eky'omulimi, tumanyi nti wabeera bwe tukungula ensigo ezimu ng'ate si nnungi, ne wabeerawo okuwewa, waliwo ezivaamu ennungi ne zisigala okwo. N'olwekyo tutunulye ensonga eno nti ffe tubeere nga tuli ku abo abakungulwa mu nsi eno. Naye ate nga bwe twanunulibwa edda ne tukkiriza Kristo, tugamba ekigambo kimu, tugende tufuule amawanga gonna abayigirizwa. Gwe lwanira w'oli. Ate ekkanisa eno ya muwendo. Buli lw'owulira ebirabo ebitambula ne bigenda ne bituuka mu bitundu eby'ensi ebyewala gy'otoliyinza kutuuka, gwe waayo nga Mukama bw'akusobozesa. Olwo naawe oba oli ku muwendo gw'abali ate ababuulira mu nsi yonna, kubanga eno ekkanisa ya nsi yonna. Amiina. N'olwekyo okukungula kulimu okubonaabona, kulimu entuuyo, kulimu obuteebaka, n'okeerukana n'odda kiro, kuliko okusitula ebintu ebizitowa. Naye okukungula bwe kutuuka, ng'omaze okuyita mu kulima n'otuuka mu kukungula, yadde oba ositula, yadde oba onoga, naye oba n'essanyu. Okukungula kukunaazaako ennaku. Kristo kyava agamba mu lunyiri nti aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa kw'obulamu bwe, era biri mumala. Ndowooza bwakyogera okiraba, olimye, okodde, osalidde, oze, otandise okungula. Naye bw'otandika okungula weerabira obulumi bwonna bw'oyiseemu. Bw'oba oyagala kutundako n'otunda n'ofuna ku ssente. Bw'oba oyagala kulya ku bintu ebirungi ebiri fresh ebipya n'olyako, obulamu bwo ne buba bulungi. Okukungula kwa muwendo. Y'ensonga lwaki eggulu litunuulira ensonga eno ey'okukungula nga nkulu nnyo, nga bikulaga ekyokulabirako eky'omulimi oli mu nsi eno gw'omanyi. Kristo yennyini ajja akungule, era yakiraga ffe okuyita mu Yokaana ng'awandiika ng'ayolesebwa ng'alabye nti Kristo yajja n'asuula ekiwabyo n'akungula. Essanyu eri abawaddeyo emitima gyabwe eri Kristo bye bimu ku bikungulibwa kaakano bye tuleeta eri Kristo, ng'omwoyo bwe yamaze okukola omulimu gwe mu mitima gyabwe. Ababatizibwa nayo liba ssanyu ddene, kubanga oluusi tuyita mu kugezesebwa mu buzibu, sente teziriiwo, ebiseera, naye ne tugamba abantu ba Katonda ne bakola omulimu gwe. Bwe tutuuka ku kuwaayo obulamu, abantu ne bawaayo obulamu ne babatizibwa, liba ssanyu lingi nnyo ne mu ggulu. Yesu yajja bambi n'abonyaabonyezebwa. Yesu yajja ng'akimanyi, kuba tewali ky'ataamanya, nga yeetikka omugugu gw'ebibi byo n'ebyange. Kaakati bwe tutunuulira mu Luka essula 19 olunyiriri lw'10 lugamba nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula.
Kristo yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Kristo yamanya nti abantu babulidde mu nsi eno. Leero tetubalaba ababulidde mu nsi eno. Abamu bagenda ne batuvaako ne bava mu kkubo ery'obulamu ate ne babulira mu nsi. Tetusaanye kukkiriza ekyo. Abantu baffe tubasabire, tubanoonye, twogere nabo tubalage okwagala kwa Kristo. Kubanga Kristo ekyamuleeta kwe kunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Nga Luka 19:10 bw'akitulaze. Naye bwe tutunula ne tutunuulira ebigambo ebiri mu Isaaya essuula eya 53 olunyiriri olwokutaano. Isaaya nga tubisoma wano essuula eya 53 olunyiriri olwokutaano. Isaaya essuula eya 53 olunyiriri olwokutaano agamba bw'ati. Agamba nti naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emigo gye gye gituwonya. Kristo yafumitibwa olw'okusobya kwaffe. Kristo yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Kristo yabonerezebwa olw'emirembe gyaffe, kubonerezebwa okwo kwonna kwali ku ye, era emigo egyo gyonna gye yakubwa. Singa tekyali bwe kityo twandibadde bubi nnyo. Emigo egyo gyonna gye yakubwa gye gituwonya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati bwe tutunuulira Isaaya 53:5 tulaba nga ebigambo ebyo binene. Simanyi oba tukifumintiriza ne tukitegeera bulungi. Tuyinza okuba nga tutunuulira ebigambo ebyo nga tulaba ng'engero, nga okugereesa. Naye singa tusoma Bayibuli n'okusaba ate nga tufaayo okufumintiriza n'okutegeera ebigambo bya Bayibuli, tusobola okulaba nti ebigambo ebyo bitukuvu bya mazima. Era ebigambo ebyo nga bituyigiriza, bitulaga. Ate n'abatume baaliwo wano, byonna bye baayitamu baabyogera ng'olabira ddala bintu byaliwo. Ekkanisa ya Katonda eyasooka nayo yaliwo. Tutunula ekkanisa leero nga erina ebintu byeyitamu ebifaananako n'ebyo ebyaliwo mu kusooka. Ebifo ku nsi kuno kwebiri ddala Kristo we yabeeranga, n'ebintu ebyakolebwa, n'abanoonyereza ennyo abasima ne banoonya mu ttaka eyo. Balina bingi bye bazuula ebiraga ddala obukakafu nti Kristo yatuulako ku nsi kuno, yabeerako emyaka egyo gye yamalako. Ne tulaba ne byonna n'ekkanisa ezasooka na biki ebijjukizo weebiri. N'olwekyo zino si ngero nti Bayibuli bwetwandikirwa ebintu bino ddala byaliwo, wabula twongere bwongezi okukola obulungi. Isaaya essuula eya 53 olunyiriri olw'11 n'olugamba bwe ruti nti aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa okw'obulamu bwe era biri mu mala. Ebigambo ebyo twabiwulidde. Aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa kwe era okulumwa kwe okw'obulamu bwe era biri mu mala. Naye watya nga tokoze mulimu, kiraga nti ebigambo ebyo tobiwulidde munno byasinda. Tinalumwa, oluyimba lugamba nti nalumwa bingi nnyo siyinza kutenda, ze nagumiikiriza kuwonya egeyeena. Mulujjukira oluyimba olwo, nalumwa bingi nnyo siyinza kutenda, nze nagumiikiriza kuwonya egeyeena, nawona era nalumwa, gwe ogumidde ki? Kale nno ekigambo ekyo bwe tukiwulira, ogumidde ki? Ogumidde ki?
ogumidde ki? Nolwekyo bw'olumwamu akatono jjukira ogume, kubanga Kristo yalumwa yabonaabona, naye gwe ogumidde ki? Mukama akuwa omukisa ti naawe obeere nga ye, otambulye mu bigere bye, olumweko nga ye. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kakati ebigambo bino nga tumaze obiwuliriza, tulowooze ate tukole mu nnimiro ya Kristo. Waliwo abantu abatandirabye ku bwakabaka bwa Katonda singa tebafuna okukola kwe tukola, singa ffe tetufaayo. Bantu bangi abayinza okuba nti tebajja kugenda mu bwakabaka bwa Kristo, naye ate ekyo tuba tukoze bubi nga bantu bakuli ku nnyindo. Ng'ogamba nti katugambe ennaku zino bannange omulabe naye ayitiridde. Waliwo omuntu gw'oyinza okubeera naye mu kanisa n'ate n'olaba nga ebintu abitutte nga bya lugereeso, agereesa bugereesa, nga avudde ku lugendo olulungi olw'obulokozi lwabaddemu emyaka mingi, n'ogamba bannange omulabo ono gwe twayogeddeko luli okusooka nti atambula ng'awuluguma pologoma enoonya gweneerya nga naye aleese obuzibu. Naye tetusobola kuwangulwa mulabe, kuba Kristo yawangula amaanyi, yawangula okufa, n'amaanyi g'omulabe yagafufugaza. Tetusaanye kutya, tusaanye okunywera, tulwane ne Kristo. Abantu bano abatuli ku nnyindo tusabe Katonda atuwe amaanyi twogereko nabo ku Kristo. Ennaku zino mbadde mbeera ku bigambo bino nga mbikatiriza, naye omwoyo wa Katonda yalungamya bannaffe ne babigekera tusobole okubissa mu nkola. Oba oli awo ekkanisa mu kiseera kino eky'enkomerero ebadde n'obuzibu, erina obuzibu nti abantu tunafuye nnyo, tetwogera ku Kristo. Oluyimba lwaluga nti yogera ku Yesu, yogera ku Yesu, yogera ku kwagala kwe, ye omulokozi wange. Kati singa twogera ku Yesu, twogere ku Yesu bulijjo, kubanga ye mulokozi waffe. Abantu bo tebakitegeera omulokozi bye biki, gwe mulimu gw'okubannyonnyola. Omulokozi wo ye Kristo. Okujja kwa Kristo kutuwa amaanyi nti Kristo ajja kudda mangu. Kristo yaliko ku nsi eno. Ekimu ku bituwa amaanyi nti bannabbi baali baalaga dda nti Kristo alizaalibwa. Ekiseera ekiyise ffe abadde mu kanisa tuyize nga tulaba ne tulaba ku lunyiriri lwa Yesu lwavaamu ng'ebintu biva mabegeeyo paka lwe tutuuka ku Yusufu ne Mariyamu ne batuleetera Kristo. Kati kitegeeza Ebbayibuli yemu ate nga Kristo bwe yajja kuno n'akozesa ebyandikibwa bya bannabbi nga baalagula ku ye. Naye n'akikatiza bwe yalaba abasajja abaali batambula nga bagenda Emmaus nga Kristo amaze okuzuukira nga bagatuuka ebintu byatusobedde ng'ate babadde babeera naye. Kati abayingiramu ng'amaze okuzuukira abaga ndi lwaki bino byonna byawandiikibwa bannabbi, byalagulwa bannabbi n'abibalaga byonna. Ne balabanga kati naawe nange oluusi tuba n'ekizibu ekyo titusoma ebyawandiikibwa bino naye ne tutabiyingiza bulungi mu bwongo, ne tuba nga tulinamu okubuusabuusa ti oba Kristo alijja ddi, ate ne tubeera nga bali aboogera obubi ti bajjajja baffe babyogeranga naye teyajja. Naye ekyo kiva mu butasoma byawandiikibwa bulungi, n'ate era nga tukiraba n'abayigirizwa abatambulanga naye baafuna okutankana. Tusabe Katonda atuwe okuyiga n'okutegeera ebyawandiikibwa nti tulindirire Kristo, kubanga ye Kristo mazima ajja. Ne Bayibuli byeyayogera byonna bituukiridde bingi, obunnabbi bye bwayogera nabyo bingi bituukiridde. Ekisigadde kimu nga bwe tulaba ekirooto kya Nebukadduneeza nga tulaba nti Danyeri akivuunula amulaga bulungi, naffe atulaga leero okuyitamu ebyo byeyavuunula nti bintu bingi ebyali biraguddwa bituukiridde. Mpozi ne wasigalayo
kujja kwa Kristo gwe tulindirira n'amaanyi gonna, kubanga ebirala bituukiridde. Nga n'ekikyamusibyeyo tetunakola mulimu gwe bulungi. Tayagala n'omu kubula, naye abantu batuuke kukwenenya bafune obulamu obutaggwaawo. Kaakati si buli kuyiga ekyo kituwa amaanyi ekyo ekya Kristo okudda kwe, kubanga tukikakasa nga kikakafu, ekigambo ekyo kya mazima. Naye si buli kuyiga kwe tuyiga n'omuntu nti kumuleeta eri Yesu. Oba oliawo wabeerawo kyetubulako, oba oliawo waba wakyabulawo nti omulala alijja n'afukirira. Mujjukira olunaku luli nayogera nti nze nasiga, Pawulo ng'ayogera nze nasiga, Apolo n'afukirira, naye Katonda yakuza. N'olwekyo oba oliawo Katonda mu kuyita mu ntegeka ye sobola okubuulira enjiri nga omulala ajja kujja afukirire, ate olw'okusaba okungi omwoyo wa Katonda akole akuze ensigo eyo erokolebwe. N'olwekyo ffe tukole mulimu. Bangi baligenda mu ggulu nga tebandi baddeyo. Owulira ebigambo ebyo, mbu bangi baligenda mu ggulu naye bambi nga tebandi baddeyo. Naye olw'okuyita mu kufuba kwaffe n'okusaba n'okubalaga okwagala kwa Kristo, naffe bennyini nga tutambudde awamu ne Kristo ate ne tutava ku lubaya, pozi tugenda kusinkana nabo tugambe nti Mukama Katonda nga mulungi. Omuntu kiriba kitya nga akugati wayi nga wankola bulungi, Mukasa nga wankola bulungi, kati nze nali simanyi nti na bino gyebiri era sandize. Mukama yeebazibwe nga tugwangana mu bifuba ekiribeera mu ggulu naddala eri abo ababuulizi b'enjiri kiriba kirungi nnyo. Mukama atuwa omukisa nga tubuulira enjiri. Mukama atuwa omukisa nga tutunuulira ebyo ebigenda okujja. Tukole ekitundu kyaffe, tumusabe omwoyo wawamu naffe alokole emyoyo, kubanga ekiseera kiweddeyo. Omutwe gw'ekyokuyiga gwagambye nti okukungula. Buli kye tukola mu nsi tukolerera amakungula, naye bwe tubeera mu kanisa tulowooze ku makungula. Harvest tulowooze ku makungula. Amakungula ge kanisa ge galiwa, kwe kuleeta emyoyo eri Kristo era ne tuginyweza okuyita mu kusaba, okuyita mu kwagala kwa Kristo, ate n'okubakwasa omwoyo wa Katonda n'abeera nabo, ate nabo ne bafuuka ababuulizi b'enjiri okuyita mu kuyiga Bayibuli. Ekitiibwa kidde eri Mukama era erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kale katusabe. Katonda waffe omulungi, weebale nnyo ebigambo bye tuwulidde kaakano. Tukwebaza kubanga oli Katonda wa kisa, wa kwagala. Tusaba Katonda waffe otukozesa omulimu gwo bulungi, otuwe emitima gyaffe okutegeera n'okukkiriza titulina obuvunaanyizibwa bwe watuwa, era abantu babatukuuliza leero n'okutandika leero era bongere okugenda mu maaso n'okuwulira enjiri, era bakukwasa abantu be baleese basige ensigo, abalala bafukirire, ate omwoyo akuze akungule, kuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.